The smart president, elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, ate ebintu abitaleka ku ddala lya waggulu era bo munnange bwe muwulira batannamutegeera bano basamayanga ba mindset abatalina kiddako abaazibikira abaagala okubbuukira mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tetubawa budde kubanga ye His Excellency tebajja mutegeera yabayitako ate yayita waggulu nnyo obatasobola kwata kyovolabanga bamuyinako obunennugu bamuyinako obusungu bamuyinako obujja naye tubategeeza nti nga mulabye nnyo tubagamba bambi nga mulabye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we mulowoleza yayitawo dda nnyo ate yagenda miles nyingi nnyo ezigenda bakaluubiriza okumukwata ate n'obutamukwata kubanga fe abamu kye tumanyi temuli musanga mindset tolisanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muntu waba akuyiseeko omulika n'agenda kati Bobi Wine yakuyitako endowooza zo ebikolwa byo byonna bikulaga nti wasemba oli kisembo tokyalina kiddako tokyalina nayinza kuwulirizaamu wadde ye bannange lwaki onjogeza nnyo naye nga mindset nammwe mutunule n'obwa mindset bwe yayita mindset naye obwongo bubisi yayita mindset naye obubisi obuli kwoli mukwano gwange tebwogerekeka butiisa n'okuyitibwa mu bantu kubanga ye ebintu bye talina mulamwa anyway tumuyisiye muntu gweddawo n'ogamba ye katumuwa obudde omulamwa talina kubanga nekiddako gyali anoonya okuba nti bakugaana okuyingira mu nsi eno ate era lwaki wazzemu n'ogi mindset ekituufu kiri ntolina magezi mindset amagezi mmye nze nyina ekintu kye neewuunya oba kye neebuuza tugenda ne tubagamba wano nti Kyagulanyi ye president wa Uganda abamu ne bawakana ne bakuba kerere kubanga etteeka ly'ebisiyaga lyayita dda baliyisa dda naye imagine oli yagenze ne bamukolako interview n'ayogera bye yayogedde buli omu jjukira Kyagulanyi kyaliko nti buli omu bw'akola interview ne bwe baya Luganda buli omu agifuna mu ngeri gy'ayagala ogifunamu si mu butuufu bwayo wabula buli omu agifuna mu ngeri ye gy'agyagalamu ogifunamu kati mindset n'omuntu omusajja alabika nga ategeera mindset tutegeera gwe interview obanga bwoti wagifunye kitegeeza obwongo bwo tebukola obanga bukola bwosa lwaki mbadde ngamba nti Kyagulanyi president etteeka lye baayise dda kale kati Kyagulanyi kale ne bwavaayo open n'agamba nti yes mbiwagira then kyekiddako baliyisa already kiki ekikyuka okay kale bwe abaliyisa kale bwe baba nga bakola nnyo kubanga munnange ebisiyaga kyekizibu kye tulina mu Uganda ekisinga ebisiyaga nga bisse bantu nga bitubuziza emirimu nga bibuziza ddagala mu malwaliro ebisiyaga bitukoledde ddala bubi nnyo ebisiyaga nga biri enguzi amasomero nga bigasse nga byonoonya amalwaliro enguudo nga bizisse kale bituyisiza bubi kale baatuyamba ne bateekawo amateeka kati bwe bagateekawo ne biggwawo mu Uganda ku tikitoko kuno kwennyini kwebali abasuka n'ataano nga bakugamba basiyazi buli lunaku basiiba ku live bali mu Uganda Kampala makirabu ge Uganda mwe babeera nga tebabakwatanga mulimu n'ebifo mu Kampala nga byabasiyazi nga buli omu abimanyi nga tibagenda nga yobbakwata nze Kyagulanyi ekintu kyensinga omwagalako nti akola interview inaatambula ne yeeyongerayo ate yagamba tofanga ku muntu atakwagala kusya Katonda bw'obanga okola ekintu tofanga ku muntu atakwagala already aba takwagala kati kishobo osuubira ne bw'oyogera ekintu nga kifaanana kitya ne bwakera enkya n'agamba sikkiriza bisiyaga wasikkiriziganya nabo era stiru ojja kulaba kino ki mindset n'ebirala nga kireesa omutwe agamba atya nti tabikiririzaamu kwegamba
buli kyagulanyirwa akola ekintu buli omu akifuna mu ngeri ye gy'akyagala okifunamu. So kati mugenda kulumwa nnyo emitwe bambi, nze mbabuulira. Abo tubaleka abo ba mindset entegeera zaabwe nzibu nnyo okutegeera, tebayitegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bagenda kwesibira ku propaganda wa Museveni atalina gy'abatwala ate atalina kiddako. Neffe tubategeeza ffe tugenda mu maaso. Zeno video yange ya leero nze kwebaza muganda wange. Abo balina ekiddako oba tebakiina, ffe nga bannayuganda tumanye ekiddako era kitutwala mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, ebintu abikoze buli kimu akikoze nga bwe kirina okuba. So mindset si muntu gwe tuyinza okuddaawo ne tumalirako obudde ne tumalirako ebiseera byaffe nti ate mindset yayogedde ngaani. Mwebuuzeemu nti ngaani mwe mulaba obwongo bwa mindset bwe butegeera ebulungi naye entegeera yeeri awo ati emubuzaabuza naye nnyini waayo ate naye adde awo atumalira obudde. Ngazi omunda mu ggwanga nga so baganda baffe, mikwano gyaffe, abantu nga bano abatalina kiddako, abatalina kyakugamba, tetubawanya obudde, tumanye omulamwa gwaffe, tumanye value yaffe, ate tusigale nga tutambula. Naye kale ekitutta n'okutuka n'omugongo n'okola nnyo n'obba n'okubba ng'ofuula okulaba nti okuŋŋaanya obugagga lwa nsonga tuli beeraliikirivu. Tukuŋŋaanya ebyobugagga mu nsi etali ntegeke. Tutegekera abaana baffe mbu tubaleke mu nsi etali ntegeke. Kiringa boonoona aba bulungi nnyo n'okuuta ekigere ne kinyirira n'okiyingiza mu nju etali njere, mu nju enkyafu. Kati ekyo abaddugavu ye problem gye tukyalina. Kubanga olaba nga Abafirika tukola nnyo, turiskinga nnyo obulamu, twewaayo nnyo. Owulira n'okuwulira nti abaana ababattira mu Bwakadaama n'ogaana edda nange kaŋŋende. Naye n'alekawo abaana be be yazadde, n'alekawo famire n'agenda mu Bwakadaama lwa nsonga. Turiskinga n'obulamu olw'ensonga tukimanyi wetutalekera abaana kantu konna ensi yo nga yo si ntegeke oba basudde mu kinnya. Kati ne kijja ku basajja abagagga, baba basajja bagezi naye lwakuba mentality era ya kiddugavu nti akola n'abeera n'ebyobugagga bingi. Obulaba abasajja abagagga basigala baluvu nnyo, bamazima bagamanyi nti ebyobugagga babikoze yes ne babirese mu nsi etali ntegeke. Kati tebali sure nti abaana be bazadde banaasobola okuuma ebyobugagga nga bo bwe babikuumye. Ate baabo balaba bazaala abaana batasobodde okusoma ebbaluwa, bamuwandiikira speech n'emulema okusoma. Ate ng'oyo gamba anaaba mu mativu n'ebyabafunyeemu, ajja sigala nga tali mu mativu kubanga agamba bino binaamala. Tebimala ate nze tali ntegeke ne bw'okola ebintu osigala oli mu luvu tomatira. Kubanga oba okimanyi biyinza obutatuuka ku mugigi guddako kuba ensi yo si ntegeke. Ate tewali ali ready kutegeka nsi, tewali. Naddala mu nsi zaffe ez'abaddugavu tewali. Buli alina mentality nga yakutereeza oba kutegeka nsi nti ebeere ntegeke. Nga ulaba omuntu wabeera wano ng'aba mwavu naye ng'ali comfortable mu nsi ye, oyo batamusiga kifaananyi kirala battamutte n'avaawo kuba baba bakyankalanya. Kuba ensi ne bweba ntegeke basobola okusigala nga bo bagaggawala. Ne bwe bakeera ku makya ne bateekamu eddwaliro nga lya bbeeyi, bo basobola okusigala nga balikozesa na ku bwereere kuba liba lyabwe baba balizimba nga lirimu buli kijjanjaba omuntu, basobola odditeekawo naye goloza lwaki teribalitekawo. Lwansonga buli muntu alina ayagala kwetegekera ye akake, naye beerabira nti ensi si ntegeke.
naye abaddugavu tulina obuzibu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja babuzaako emirembe, ajja babuza we mutuula mujja kwetunula mmwe mwekka nammwe mulabe nga ddala ono yasaanidde okubeera omukulembeze omutuufu era yasaanidde okutwala Uganda mu maaso, era Uganda ffenna ne bannayuganda tukimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali tewali kigaana. Twamukwasa ebyaffe, twamukwasa Uganda yaffe, twamukwasa buli kimu, era tusuubira nti atutwala wakulu nnyo, era bannayuganda ffenna tulina essanyu n'obwesigwa ate n'okumuwulirizaamu nti ddala Uganda eno ejja kufuna obwenkanya, one time Uganda ejja kununulwa, anti omukulembeze waffe waali tuwaba kigaana era bingi nnyo bijja kuba ebyenjawulo, anti His Excellency President wa Uganda, President omulonde, President w'abantu. Bobi Wine awagira ebisiyaga, Bobi Wine supporting ebisiyaga, eyo political Mwenna abamuzaalawa mujja kufuna bwe mutuula mujja kutegeera nti ono abantu gwe balonda ate gwe baagala, bannayuganda nti be basalawo ani abatwala mu maaso ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyaffe. Tubategeeza nti ate tujja kuba ab'enjawulo, anti His Excellency President of Uganda, the People's Hope, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era tubasuubiza nti obuwanguzi bwaffe bujja kuba bwanjawulo. Abo bonna abalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja just bali agenda mu maaso n'okukkiriza nti ate ono omukulembeze yajja ku lw'abantu, era abantu be balina sse esembayo ku Uganda yaabwe. Kyagulanyi Ssentamu yabadde touchdown ye London after 10 years. Ebiseera ebisinga obungi buli we tuba n'ekintu kye akatalina kiddako, akatalina kigamba, akatalina kikagamba ggwanga nako mbukadde akamanyire Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga ne buli wamu kalemereddwa buli wamu. Guys musiibye mutya? Mbadde ndudde okurecordinga naye leero Kyagulanyi anzije mu kamooli seriously. Ndi wano mpagira nenga mujja kuba bulungi mpagira change ne Kyagulanyi we ebigendererwa bye awamu n'ebigendererwa byaffe ffenna bannayuganda abamu mujja kugenda mu maaso n'okweswaza, mujja kugenda mu maaso n'okwewemula, ate nga munnange ffe tugenda mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebyo byakola, abatamanyi biki byakola, abatamanyi mutima mulungi gwalina, abatamanyi bwagazi bwalina eri Uganda yattu mu abakyagenda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abavuza n'abadamu nabalamusizaako nnyo. Nze video yange ya leero nze kwebaza muganda wange Jeno Itongwa yeekolera music analyst. Sebo omukulu oyo yeekolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoka namulikogonayizinga. Bamala omulikogonayizinga omusajja n'agenda maaso ng'akola emirimu gye mpaka jjo ly'abalamu Jowa Minisita Mulamba avunanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga Parliament etudde emulindiridde ajja agisomera ekiwandiiko ekirindiddwa mu Parliament okumala omwezi mulamba nga lisiti y'ebigenda okwogerwako ku lunaku olwo nga n'erinnya lya yeekoleramu eriri. Muganda wange ekyo si kitono kinene ddala. Kyova olaba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti buli muntu kyasobola okukola kyonna nga kitegeeza kununula nsi nga tekimenya mateeka kikole. Bw'oba muyimbi ng'osobola kuyimba nga mu kuyimba mujja okuyisa message yo eyo etegeeza okununula Uganda,
etegeeza okuzza emirembe mu Uganda, etegeeza okugatta bannayuganda okukolaganira awamu mu kulaakulanya ensi Uganda. Kola ekyo. Bw'obanga osobola kukola charity nga gwe bw'onoogenda n'ogaba ebintu ebyotuto bigaba nga wojja okuyisirawo message yo onnyonnyole bw'ogenza okugabira obuyambi ti bannange eno embeera gye mulimu mugirimu lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti. Katonda tabatondangako kubeera mu mbeera eno mbi gye mulimu wabula eno embeera mugirimu lwa nsonga bweti ne bweti. Era bwe twegattira wamu ne tukolamu ife nammwe tusobola okukyusa embeera eno gye mulimu olwaleero nammwe ne mubeerako mu mbeera endala ey'abo be mwegomba. Kubanga nabo bantu bazaalibwanga mu mwakola ki be mwazaalibwa. Eyo nawe bwanga bw'osobola okuyisa message yo ogituusa ku bantu gibakole ki gibatuuseeko. Bw'oba osobola kukwata bukwasi ssimu n'ogyetunuzaamu nga yeekolera nga bawumalu kiseka nga ba uptop boss nga basaalake nga gwe nawe osobola okuyisa message yo egatta eggwanga eyamba eggwanga ekulaakulanya eggwanga nawe kola ogwo. Oba kitegeera ensinza ne neebuuza abayimbi b'e Uganda basinziira ku kyokwetwala nti baakabi era banjawulo okusinga Uganda abalala. Oba kitegeera ng'ajja kujja ayimba akayimba ka ddakiika 2 n'ekitundu ayimba oluyimba oluwanvu ayimba lwa ddakiika 3 nga yeekolera agenda kukola vidiyo emu nga ya ddakiika 30 naye nga yonna ebigambo ebijjuddemu byonna bikwata kukyusa ggwanga, kulaakulanya ggwanga, kukulaakulanya bantu, kugatta abantu bakolere wamu, bannayuganda kukwatagana bakolere wamu okukyusa ensi yabwe nga okumanya ddakiika 30. Ye n'ateetwala nti wa kitalo nnyo era n'abantu batamutendereza nti w'amaanyi nnyo waakabi. Oli najja n'ayimba akayimba ka ddakiika 2 n'ekitundu nga mu ddakiika 2 n'ekitundu asirise namwe ddakiika namba nga ya bidongo byebivuga kakolansi n'akaddingana emirundi ng'etaano ddakiika 2 n'ekitundu eziggwako n'akateekayo ensi n'eyaayana nti oyo waakabi. Mulaba nti bannayuganda nti entegera ffe eba ekyuseemu nga tukyategeera bulungi. Nga bw'onoonya message eri mu luyimba lwayimbye oluyayanya abantu nti lwakabi nga teriimu ekigambo kimu akiddamu emirundi nga 10. Naye ng'onaagera ekigambo kimu nga takiddamu okumala eddakiika 30. Nga bw'okwata vidiyo y'omu ku abo abavubuka ze bakola n'ogikuyisamu ennyimba z'abannayuganda muvamu ennyimba 10 ez'eddakiika 3. Oba kitegeera n'otakoma ku ekyo n'abeera nga evidiyo ajja gikola olwaleero agikola enkya agikole mu wiiki emu akole vidiyo 10. Mpaayo omuyimbi omu mu Uganda asobola okuyimba ennyimba 10 buli wiiki. Oyo taliiyo. Vidiyo emu gyakola erimu ennyimba z'abannayuganda 10. Omunnayuganda omu kisobola omutwala emyaka 3 okuyimba ennyimba 10. Ate ennyimba 10 z'ayimbye n'osanga ng'abantu ze bawulirizaako ze bategedde nga ziriko 2, 8 nga 80% mu bannayuganda nga tebazitegedde nazitegeera. Naye onaakola vidiyo eyo neeraba abantu emitwalo 10 nga bonna bagirabye ne bagimalako era abasinga obungi ne bagitegeera. Ani abasinga ku abo abantu? Mu abayita abayimbi nti abayimbi abayita abaakabi njagala mumpeeyo omuyimbi ogwo asobola okuyimba ennyimba 10 mu wiiki. Naye ng'ate ono bano abavubuka asobola okukola vidiyo 10 mu wiiki nga buli vidiyo ya ddakiika 30. Nejjukira nti buli vidiyo emu erimu ennyimba 10. Kati bw'obala 10 emirundi 7 ze nnyimba kumpi nga 10 z'abaakoze mu wiiki emu yokka. Muyimbi kyasobola okukikola ekyo. Kale tubale luyimba nti buli vidiyo yeekolera tugibale nti luyimba lwa muntu. Ani asobola tukunganye vidiyo za yeekolera z'akoze omwaka mulamba. Tubale ziri mmeka waveeyo omuyimbi omu amwesimbamu naye abale omuwendo gw'ennyimba ze omwaka mulamba nga zenkana vidiyo yeekolera z'akoze obungi. Taliiyo. Kati tuve ku bantu ng'abo tutandika okulaba mmwe ng'ab'enjawulo ng'abaakabi. Munange nyina eddembe okusinkana pulezidenti n'enjogera naye ku nsonga tukolere wamu mu kulaakulanya eggwanga. Igwe biki byogenda okwogera ne mwami Museveni mu kulaakulanya eggwanga ddala ki? Tubula amazima wamusanze wamugambyeko ku kyenguudo okuba nti mbi. Bw'wamusanze wamugambyeko ku kyokuba nti mu malwaliro teri ddagala. Ng'oyogera amazima ng'otya Allah bwe wamusinkanye wamugambyeko ku kyeddembe ly'omuntu okuba nti litooba olwa mu Uganda. Lw'oluyimba lwayimba olwabiwoobe wamunyonyodde nti abantu bali mbiwoobe ekasokoso kati matongo abantu abadde bonna tetumanyi gye baalaze baabasenze baabajjeewo wabimugambyeko ebyo. Yo sisimu volongoto gye wamugambyeko nti ekyali volongoto oba oyagala tugamba nti ebiwoobe byavaawo mu Uganda temukyalimu lwa biwoobe bakaaba.
obo yagatuka system yatenda tekyali volongoto ngawe wagiyimbirako ebyo byali oyimba byali bisobola okukulakulanya eggwanga n'oddikyusa obo kitegera bw'okuva lwabivaako n'odda mu kunoonya ensimbi ebyo okukulakulanya eggwanga biveeko tokyabisobola wabita eggwanga walireka liboneebone eggwanga walireka life kasitoofu n'akawogo naye bw'ovaayo n'olima munange nyina okusinkana omukulembeze tukwatire wamu mu kukulakulanya eggwanga ebiwoobe byavaawo tewakyaliwo biwoobe bewayimbako byaggwawo mu Uganda oba okitegeera so bakulu temuli bakitalo nga bwe mulowooza no abantu bannayuganda we bali abakola mu bye mutasobola kukola ate nga nabo boogera boogezi nga mwe bwe mwogera singa vidiyo za yekolo ziteekamu endongo ezo ziba nnyimba mmeka z'abakoze omwaka kiriza nti ennyimba vidiyo za yekola zakoze omwaka bw'ozikwata n'ozikutulamu eddakiika 3 ng'ozikolamu nnyimba ayinza okuba nga mu mwaka gumu asobola okukola ennyimba 15,000 n'abeera nga yamenya erikodi nti teriyo mu nsi muyimbi omu yali ayimba ennyimba 15,000 mu mwaka oba okitegeera muganda wange abaana abakwata abali ku social media aboogera ku nsonga eziruma eggwanga aboogera ku nsonga ez'okukyusa eggwanga n'okutereeza eggwanga omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo temuddamu kukiza bayimbi kubamanyira nabbayisaamu maaso banayiga just tuzuuke buzuuki tutegeere baani abagasa eggwanga ku bayimbi ne bana abaana ba social media baani abagasa eggwanga baani abalina kyebongera ku ggwanga baani abakyusa eggwanga social media yakwata omuliro wano parliament n'etuula naye omuyimbi ogenda kuyimba oluyimba kyolinza okutuuza parliament abayimbi bayimbye gundi yayimbye oluyimba n'aba opposition ne badduka mu parliament ne bagizira ku lw'oluyimba naye olwa media abaana pressure gye baateekawo aba opposition bava mu parliament ne bagizira olwa pressure y'abaana gye baateekawo ku media abo bayeekolera kyalete ne government okola report ey'obulimba opposition MPs badde mu parliament era abaana ne baddayo ne bakomanda gamba nakyo kifu eyo si kye twagala abantu baffe abaabula n'olwekyo abayimbi mulekerawo okutwefulyako abakabi temuli bakitalo nga bwe mulowooza akola asiimwa abaana abali ku media mwebale omulimu gwe mukola mwebale ebigambo bye mwogera ebyokukyusa n'otereeza ensi yaffe mugende mu maaso ng'omukulembeze bagamba nti teri kuzikiza mpaka nga twambadde engule His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the smart president, ajja kwogeza buli omu kyayagala okwogera era ajja kusuula bangi mu nsobi abalowooza nti bategeera nnyo okusinga entegeera ye nate nga munnaye bali mu kwerimba bali mu kwerabisa bali mu kwesudiya bali mu byabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo nnyo n'okusinga abalala betwakalaba oba betwalabye. Kakati Kyagulanyi Ssentamu Robert bigenda maaso n'okuba nga bikyamufuukira ekizibu era akyagenda maaso n'okutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency wanjawulo nnyo. Era akyagenda maaso n'okubalumya emitwe tubategeeza ne tubajjukiza nti byonna Museveni byali mu kukola abikola ku lulwe tabikola ku lulwo munnayuganda wabula bino byonna abikola olw'okuba alina ebigendererwa ebirala naffe tuli bagumu era tulina amaanyi tulina okukkiriza nti ewali Katonda ne Kyagulanyi Ssentamu tukola kigenda gaana tugenda kuba bawanguzi era Uganda yaffe egenda kununula. Tuli basiimu nnyo nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagenda maaso n'ebikola ebintu.